Yes, Fadi TV yuji mwasibye mutya mwena muli mutya abaji followinga comment section weriawo oba kabuntira mu comment section wasa watu sigalenga o followinga bagita Fadi TV yuji mbani updates ziba zitambula mbani updates zina value batumedeka abali kata mu Doha Germany Berlin abali mu Dutch mu gwanga erya Netherlands nembebaza nimbagamba nti mwebale nnyo kubanga muji followinga wano mbani updates zina value amawuli agaba ga trending ojja gafuni wano Maama agula vitamazo kubanga aziikibwa onako olwalero agula vitamaziga gabadde mangi ne munanki alina kuguma bugumi era abayimbi banne babaddeyo kubanga bamugumya ba Edikenzo babaddeyo balidi ya Jasmine bangi abayimbi babaddeyo mu kuziika maama wa Gravity bitalo bitiisa maziga biwoobe maama we amaze okubanga aziikibwa Maama yafiira mbuliri ekyamutta Gravity yagambye nti yalinamuko ebirwadde eby'ekikadde sukaali polesa tibamusanga yakutuse dda aziikiddwa olunaku olwaliro aziikiddwa Bambi olunaku olwaliro okusaliza wali Fort Portal abantu babadde bangi nnyo abaddeyo kubanga baziikirako Gravity Omutujju bayimbi banne bamuyiddeyo omubiri newakubadde abasinga tebabaddeeyo eri abayimbi abatabaddeeyo abayimbi abasinga tebabaddeeyo jjukira Spice Dana Semulabye balina olutalo wakati we ne Spice nyinza obutamuteekako nnyo focus balinamuko olutalo kwabagamba nti oluusi omuntu bwafiirwa nemba mulina olutalo nemba mulina entalo zammwe obikkirirako naye abataagala kumanya Oluwa oba amunyiza n'ovira omuntu wo nga wamunyiza nga yakunyigira ne wofuna kiki n'oba nga ye gwafudde tayinza kukuziika Spice tali nnyo mu kuziika Maama Gravity ate nga baali bamukwano bano boolaba baali bamukwano naye Roja manager Roja yakola ki yatandikiriza ensonga ezo okubanga Gravity essaawa zino tebakyakolagana Spice manyi manager Roja musajja wa ntalo nnyo Spice amufunyemuko naye amukyayisiza abantu bangi nnyo manager Roja amukyayisiza abantu bangi nnyo akola ebintu bingi nnyo kugamba nga biringanga ebisindiikiriza Spice okumukutula ku mikwano gye baba alina kwa mission ya manager Roja alinga alaganga yajja okuzimba Spice ataganga yajja okumutoolako kama tebitegerekeka mikwano gye bangi bakoze ki bamukutuddeko bamwekityo kubanga bakola ki baawukana naye Spice tabaddeyo n'abayimbi abala bangi nnyo Rema n'amakula Semulabyeyo Edikenzo babaddeyo Shakira babaddeyo naye nga bibyo munnanki Gravity yeebazizza abayimbi banne abakoze ki bonna abakoze ki abamubeereddewo nga maama we aziikibwa maama aziikiddwa olwaleero asadiza wali Fort Portal maziga biwoobe kusadi ya Gravity Omutujju Gravity abayimbi abatazze Ntaana kibi kyabogeddeko naye ng'asiimye abakoze ki abagenzi okubanga bakola kibamuziikirako maama we Fort Portal gye bamuziise bitalo maziga nabyo zibalengera okesi nga bagikkiriza ebimu ku bifaananyi byensobodde okubanga nfuna okesi nga bagikkiriza wansi okumuteeka mu nnyumba ye ey'olubeera akaseera ako muno mu nsiri atagenda kakola kikalo akaseera ako nga bakukkirizayo eyo abasiraamu batuteeka mu masuuka abamalini amalala bateeka mu makeesi tubaba amasuuka naye baaba twaba amasuuka akadongo biki ebisookayo wansi eyo n'olyoka owulira ne balyoka bakutuuzaayo baava wansi eyo ekizibu ekiri wansi eyo abagenda tebadda niwe wayitawo myaka emeka n'emeka singa bali badda so okugamba nti waayi wansi eyo waliyo empewo wansi eyo wannyogoga wansi eyo waliyo bino bwebiti ebiyenje bikuyingira ebiwuka bikuyingira naye tebadda bwafa aba agenzi nebamulinda emyaka n'emyaka obwo bwafa manya nti naawe essaawa yonna okola ki naawe essaawa yonna olugenda Katonda yakola okufa bagita Fadi TV musubscribinge munyige kale comment section weeryawo bakabuntira mu comment section ate osigale nga ogifulenga nzibalengera mbona badde Gravity nga yeewuunya okuba nti maama we ali mu kumuziika
omanyi waliwo ebintu ebitta abantu abafa nga tukkiriza nti omuntu waafudde. Walifundako oba omuntu okulwala ebbanga n'amala ku kitanda ebbanga emyezi n'emyezi ng'ali ku kitanda okwo nga mulwadde ne mujjanjaba nga mulaba biganye. Naye ate omuntu atalwadde n'okubadde abaidde alinamuko ebirwadde bisukaali ne puleesa ne maama okumusanga busanzi mbuliri nga yakutuse omuntu oyo aluma. N'okubadde omuntu yenna engeri gy'afuddemu akuluma naye waliyo omuntu aluma. Oyo omuntu oyo gw'osanze ng'afudde simanya bibwatukira, simanyanga biki. Walifundako omuntu wonna alwala n'omujjanjabakokko nga muyimuyi. Munange ebyo bitambatambula akadde kano ku social media Katonda bw'atyo bwe yasazeewo. Sabe Katonda gravity Katonda asooka kubanga amugumya kubanga akaseera kalimu akadde kano si kangu. Bw'atyo maama wagenze bwagenze bitalo gravity alina kuguma bugumi. Abayimbi abatazze tabalumba. Manyi gravity naye muntu wa ntalo tabalumba abeesonyiwa abaleke. Manyi omuntu wa ddembe n'okuziika munnange kwa ddembe. Omuntu wa ddembe okujja okuzikirako n'obutakuzikirako si byakola ki, si bya kaka, si bya force. Naye nga Spice baali bamukwana. Abayimbi bangi nti babaddeyo, sijja nagamba Spice yekka. Abayimbi bangi nti babaddeyo. Abayimbi babadde batono. Gravity abayimbi batono bamuziikiddeko. Abantu abasinga omuzikirako ndoza abantu ba ku kyalo abasinzeewo obungi. Ne bayimbi banne nambe badde ntono. Batono nnyo ababaddeyo. Batono bakati bana 20 ate nga abayimbi bangi. Munange byebyo mutambula akadde kano ku social media bagita fa ADTV. Following go subscribe ngonyigene kada Azikiddwa amaze okubanga aziikibwa. Bulabita amaziga gamuyiseemu. Omusajja tayagadde n'okuzirika katabitegeera naye amazina akola ki n'akakana n'atereera alina kuguma bugumi oyo agenze alina kukyeteka mbwetesa akole ki agume. Oyo maama agenze si wakudda. Bulabita alina kuguma bugumi kyekyokka. Omuntu okasitafu olina kuguma bugumi n'okita n'ogamba oyo agenze n'okola kino kyesinywa. Stay on YouTube platform atusenga following bagita fa ADTV UG fa ADUG News awaliyo ke ALTV Uganda n'okuosane ke BTV UG ezo zonna YouTube channel zange muzi following zonna. Temujja kubanga mugisa kubanga updates mba nazo bannange each and every single day. Buli lunaku olujja ku nsi kuno ojja kufuna amawulire wano ku fa ADTV. Mbe bulungi mwera.